Omulimu gw'okuvuga bodaboda gwe gumu ku mirimu egy'oyinde bamufuna mpola abasomye n'abatasomye olw'okuba tegwetagisa bukugu w'amaanyi okugwenyigiramu. Olw'okuba nti omulimu guno guyingiza buli muntu n'abamenyi b'amateeka bangi bagwenyigiddemu ekireese omulimu guno okukaluba. Gavumenti ezeevayo n'enteekateeka ez'enjawulo okutereeza omulimu gwa bodaboda naddala wano mu Kampala mu kaweefube okulongoosa ekibuga kitukanye n'omutindo gw'ebibuga ebyegombesa kyokka abakulembeze ba bodaboda abamu enteekateeka eno bazze bagiwakanya nga bagamba nti egendereddemu kubagoba mu kibuga. Gyebuvuddeko Minisita ya Kampala Hajjati Minsa Kabanda yatongoza enteekateeka y'okukeberebwa bodaboda emitwe wamu n'okubanjulira ekitongole ekigenda okubayigiriza engeri gye bayinza okukozesaamu amakubo nga tebamenye mateeka, enteekateeka n'okutuusa kati ekyawakanyizibwa abakulembeze ba bodaboda. Ate wandiise atajja kwewandiisa ku kisaawe tagenda sigala mulimu gwa bodaboda kino ekintu kya Uganda yonna yonna nga olulimi lw'abaffe bwe lutambula. Tulowooza nti abantu abo si batuufu era gavumenti bw'eneeyita mu makubo amatuufu ge twagala ge tumanyi bajja kulaba bodaboda batuufu nga bali ku layini bali mu kwewandiisa. Frank Mawejje agamba nti kya mu gavumenti okudda ku bantu baayo ate ne basaba ensimbi baweereze n'asaba minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Wamala ayimirize enteekateeka eyo. Mbakunga ebintu ebyo temubigendamu kuba bya kiyaaye birimu okusokoola mu babodaboda ssente kuba buli akyamawo bamwagaza emitwalo 6 n'okugenda waggulu. Ate tewaliwo kasengejja essente ezo bazijja ku buli ayitawo mu kkubo oba oli w'emukono oba oli w'ennakifuma oba oli w'eruweero. So tulowooza tusobola kukkiriza bintu bitali birunga mu mulimu gwaffe bifaanaganako bwe bityo. Lord Mayor wa Kampala Salongo Lukwago agamba nti enteekateeka eno gavumenti egyekyedde mu mutima mulungi y'ensonga lwaki nabo nga bakulembeze abalonde tebagibanjulira kyokka nga bwe batuuka obutereevu ku bantu. Baali badde bayita mitendera emituufu ne bamanya nti mu kitongole waliyo obukulembeze era ffe ennaku ezo twabadde ne bakansala bonna nga tuli mu retreat mu hotel Entebbe nga tukkaanya tugenda kuteekerateekera tyabo obutale ababodaboda abatembeeyi abataxi era nga tulina n'ebbago ly'etteeka lye tukolako ery'okulungamya entambula ya transport ey'olukale mu Kampala nga mwe muli taxi ne bodaboda. Lukwago anenyeza Minisita ya Kampala okujja ku babodaboda ensimbi mu lukujjukujju nga bakozesa ekitongole ki Uganda Driving Standards Agency. Tebakumye ku ekyo bagamba bodaboda muleete emitwalo 6 n'ekitundu. Muna bagenda okuwandiisa sumaya tugenda bakebera mitwe tugenda bakebera amaaso tugenda kola kino kwegamba nga bintu bya kimpatiira bye bataddewo tebiyisiddwa mu poliisi ya KCCA neze ensimbi ani yazigerese emitwalo 6 n'ekitundu era ziragawa. Kyokka Livingstone Kanyike ssentebe w'ekibiina ekitaba ebibiina bya bodaboda mu Kampala agamba nti ekituufu omulimu gwa bodaboda gwetaaga okutereeza kubanga gujjuddemu abamenyi b'amateeka. Buuza aba bodaboda yonna ayingira atya bodaboda fena twamuyingira tuyingira buyingizi so twetaaga bano abaliwo babeereredde beeteeketeeke balabe enteekateeka tejja banyingiza naye banaagala ogisimbire kule bagenda okwesanga bakoze ki nga beegobye bokka. Minisita wa Kampala Hajjati Minsa Kabanda bwetwogeddeko naye ku nteekateeka y'okutereeza omulimu gwa bodaboda agambye nti sowa kuttira bodaboda yenna ku liiso era n'agaana okwewandiisa agenda kugobwa mu Kampala. Abatannaba ku training bwe tujja okugoba mu kibuga kubanga bajja kuba tebagenze kuyiga amateeka ga ku luguudo bajja kuba tebayise ku mitendera gye twagala bayisaamu kitegeeza nti bajja kuba basigalidde era bo tujja bagoba ku nguudo. Mu ngeri y'emu asabye Frank Mawejje akakkane kubanga gavumenti yekola kiri mu mateeka. Ensonga ye Mawejje gyawa nti twamugana okutunda bu t-shirt bu jackets so y'ensonga yokka era emulumisa omutwe naye nga ate bu jacket tujja kubutona naye nga tumaze okutraininga bano abantu tetwagala kukwata ka jacket kawa ku muntu mukyamu kubanga tujja kutraininga ku screeninga ku gazettinga stage ojja kugenda okolera awantu awakyamu oba okola ebintu ebikyamu mu bantu. Tosobola kutambula ng'ogenda ogamba babodaboda nti bagenda tukebera emitwe ffe tetuli balalu. Wano tulina eddwaliro limu erikebera abantu emitwe baliyita Butabika Psychiatric Hospital gye tumanyi kati ate batwalayo balalu bokka ffe tetuli balalu wabula ekyo kyazzeewo nga katengo kuteeka mu babodaboda katengo basobole okubanyagulula ssente. Osiano Mukibi, BBS Telefina, ageesigika.